Ng'ennaku tuzibalira ku ngalo okutuuka kusaba kw'okwebaza z'emyaka 15 Omusumba Bujjingo akowodde abakkiriza okujja mu bungi. Ennaku zisigadde mbale ku ngalo ate tube nga tuyingira mu Thanksgiving ku Sunday ku Canaan land abasajja n'abakazi bagenda okukuŋŋaanira. Twasalawo etugamba tuliye tunywe naye ku luno kigenda kubeera kyanjawulomu. Ente zigenda kujja namba, tetugenda mu Lufula kugula kiro 10 oba kiro meka. Tugenda kusala ente eziwerako. Tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kusanyuka. Sirema kuddamu kubagamba nti muleeta abaana bamwe n'abazzukulu balabe ekkanisa yaabwe. Abeebazizza obutakoowa kunoonya Katonda n'ebyo byonna bye bakoze emyaka 15 omuli okusonda ssente za radio, TV n'ebirala. Kanisa eno yammwe, ettaka lino lyagulibwa mmwe, radio zino kwe twogerera ne TV byakolebwa mmwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mukoze. Katonda abakoledde ebyammwe namwe mumukoledde ebibye, ate mukyamukolera ate naye akyabakolera. Mwebale okumunoonya, oba kasana oba nkuba ne mumunoonya. Agambye nti ku Sunday eno tekugenda kubeera kujaguza olwa House of Prayer kyokka, wabula n'obujulizi Katonda bw'akoledde abantu okuyita mu House of Prayer Ministries International. Sunday tugenda kujaguza si myaka 15 gyokka nga House of Prayer weeri, naye obujulizi Mukama bw'akoze. Buli musajja na buli mukazi aga nti ndabye Katonda ng'akola mu House of Prayer. Se myaka 15 abalwadde bawonye, abatali balokole balokose, abatali na kintu Mukama abawadde ebintu. Katonda ffe nnyini tuzirabye nga zituukirira. Tulabye ng'ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu, n'abanaku n'abatuuza wamu n'abalangira b'abantu be. Ekyo tukirabye. Tulabye Katonda, tewali kubuusabuusa. Tulabye Katonda, tulabye omukono gwa Mukama. Ategeezezza nti ekkanisa eyise mu bintu bingi okutuuka wano, era Katonda House of Prayer mulwanyi wa ntalo. Enensi lutalo, naye tetusobola kulwewangulira. Mukama ye muzira mu kulwana. Era njala kutegeeza nti gwe yakkiriza Mukama totya. Tewaliwo kijja golokoka kikusuule, kijja golokoka kigwe, kijja golokoka kyo kyennyini nga bwe kyegolokosezza era kigwe. Ayongedde n'ategeeza nti ensi eno mulimu entalo, naye bw'ozikwasa Mukama Katonda akufuula omuwanguzi, era ekkanisa House of Prayer kyakuyigirako eri abakkiriza. Bwe tutandika okwogera ku ntalo Mukama zaalwanye, kasookedde House of Prayer etandika from day 1 okutuuka olwaleero. Tumala ennaku eziwera oba myezi nga tukyayogera nti awo ne wabalukawo omulabe bw'ati, n'afuuka ng'ow'ekitalo ddala. Oyo naye Mukama n'amuzikiza. Yeebazibwe Mukama okuteekawo ekkanisa ye ng'ekyokulabirako eri abakkiriza bonna, nti bw'oba n'ekikulumbye ojjukira House of Prayer n'ogamba kijja kuggwa. Omusumba ng'agambye nti bingi Katonda by'ayisizzaamu ekkanisa, ekyennaku nti n'abamu ku baali bagifunamu ate be bafuuka abalabe baayo. Abantu ne bakwesimbamu ne balyolyoma, abantu ne bakwesimbamu ne bakusiiga enziro, ne bagolola emikono gyabwe ne basamya amannyo gaabwe. Ogenda okulaba gw'obadolooza nti muntu bw'ayasamye n'otegera nti musege. Amannyo g'abantu n'ag'emisege gaawukana. Obuweereza buno bw'olaba butuuse wano, ababuyambye okutuuka wano nange sibe nali nsuubira. Ababukubye buli lunaku bugwe, ate be nali ndowooza nti banaayamba. N'olwaleero bali mu busungu. Tugenda kujaguza emyaka 15, naye munnange ate abayambye ate saabamanya. Omulimu guno ogutambudde emyaka 15
abagulwanyisiza ate be baali bagufunamu. Akubiriza abakkiriza okujja ku Sande kuba alina obujulizi n'ebigambo ebizzaamu essuubi by'ategese okwogerako eri abakkiriza. Abyogeredde mu kusaba kwa lunch hour ku Canaan Land leero. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV Omunyo.